Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawananyo gwatambula naffe nawe atanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Omukulu oyo gwolaba ku screen yo bamuyita Simon Kagwanjala, alina programu ez'enjawulo zaweereza ku mukutu ogwa NBS television. Simon Kagwanjala ono abadde akwasaganya programs ez'enjawulo naddala ezikwatagana ku current affairs. Simon Kagwanjala ezimu ku programs azize alabikiramu waliwo NBS Morning Breeze, ne wabawo NBS The Eagle, NBS Frontline ne programs endala ku mukutu ogwa NBS. Kati nga wetwogerera Simon Kagwanjala bamususpendinze. Ngenda kukubulira ensonga emugobeza, ngenda kukubulira lwaki Simon Kagwanjala bamususpendinze. Amawulire gafulumye olunaku olwaleero, amakya g'olunaku olwaleero nga galaga nti ono Simon Kagwanjala jjukira nakugamba nti y'omu ku bannamawulire abaali abapushinga ennyo omukolo gwa Mathias Mpuuga ogwali e Masaka. Kati bano abasajja abaddukanya omukutu ogwa NBS television bo nga balina amateeka gaabwe nabo agafuga media yaabwe. Omusajja ono azenga muzemu ku programs ez'enjawulo zazenga akola nga bw'akyaza bannabyabufuzi. Nawe kenyini yonna gy'oli gy'osinzira okubanga gy'omulabira ng'omulaba ng'omusajja ali biased ku bantu abamu era ng'alaga nti ali partisan era alina oludda lwakola ki, oludda lwagwako gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV. Kakati omukolo gwa Mathias Mpuuga gwe yatuuma Thanksgiving nga gubeerayo. Simon Kagwanjala y'omu ku baagenda. Teyagenda nga munnamawulire, teyagendayo ng'omuntu nti akiikiridde company eya Next Media, wabula yagenda ng'omuwagizi, nga mukwano gwa Mathias Mpuuga, nga munne politically. Era Simon Kagwanjala emirundi gyonna jazenga akyaza Mpuuga n'abo abakkiririza mu Mpuuga ng'embuuza gy'abuuza eba yanjawulo. Kati okusinziira ku kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu ogumu gwentera okubanga nkutegeezaako baguyita Big Media, okusinziira ku kiwandiiko nga bagamba NBS suspends Simon Kagwanjala over Mpuuga's Masaka event. Nti NBS Simon Kagwanjala bamususpendinze oluvannyuma lw'okuba nti yeetaba ku mukolo ogwa Mathias Mpuuga e Masaka. Wuliriza ekiwandiiko kino kibataddeyo ennaku z'omwezi olwaleero nga ennaku z'omwezi 25 mwezi gwa mukaaga 2024 essaawa ntono nnyo eziyiseewo nga bagamba Simon Kagwanjala, a senior talk show host, has been suspended by NBS TV for 14 days for hosting Mathias Mpuuga's Thanksgiving event in Masaka on June 21st. Nti ono Simon Kagwanjala bamususpendinze okumala ennaku 14 nga taddamu kubeera ng'akola ku mukutu ogwa NBS television, nga bamulanga okubeera nti yagenda n'ahostinga omukolo gwa Mathias Mpuuga gwe yategeka mu bitundu eby'e Masaka ng'ennaku z'omwezi 21 olwokutaano lwa wiiki ewedde. Impeccable sources at Naguru told Big Media that Kagwa breached the ethical guidelines of the media organization which requires its staff to be non-partisan. Kati bano nga bagamba nti okusinziira ku sources ezeesigika ziraga nti Next Media nga company bayina egimu ku mitendera, bayina ezimu ku guidelines kyoyinza okuyita ethical guidelines ze bagoberera, era nga zino ziragira omuntu yenna omukozi waabwe oyina kuba munnamawulire, oyina kubeera ng'oli nani partisan. Wabula ye Simon Kagwanjala ng'oggyeko okubeera nti azizenga akiraga nti ali partisan na wano kyekimu ku bye baamulanze. Kagwa's suspension was communicated to members of the editorial staff in a meeting today morning by news manager Dalton Kaweesa. Nti ono ekibaluwa baakimusomedde ng'akimusomera bamuyita Dalton Kaweesa, oyo naye nkakasa omumanyi abadde agoberera omukutu ogwa NBS. Dalton Kaweesa yasomye ebbaluwa eyo amakya g'olunaku olwaleero ng'agisomera abakwasaganya oba bali mu department eya editorial, ne babeera nga bategeeza Simon Kagwanjala nti ssebo olukiiko lwatudde ne lusalawo nti munnange engeri gy'olaze nti oli partisan ogenda otya ku mukolo gwa Mathias Mpuuga n'obeera nga gw'omu kumpi ku batesitesi, kitegeeza olaze oludda programu yaffe ojja kuba ogyonoona. We have been told that Kagwa's in an effort to paper over his suspension last night, Kagwa
curiously posted on his X handle, former Twitter, "Friends, over the next few days while on a break, I will be connecting with the children born with hydrocephalus and spina bifida complications. Join me in the drive to get them some foodstuffs, peppers, pampers and soap." Wano Simon Kagwanjala abadde ategeeza nti ye ng'ali ku eno suspension ye nga tali ku mulimu, abadde ategeeza byagenda kukola, wabula okuddayo eri ku nsonga y'ekiwandiiko kino abagamba nti in the days leading up to Mpuuga's event, Kagwa was very active on social media attacking those who were pouring scum on the Nyendo Mukungwe MOP. Ojjukira emabega kaawo ng'omukolo gunaatera okuba nga gutuuka, Simon Kagwanjala ku mikutu gye egya Twitter abaddenga kumpi mulwanyi wa Mathias Mpuuga. Abantu abasinga obungi nga bebogerera Mpuuga, Simon Kagwanjala nga ya respondinga. We bakuba ebituli mu mukolo gwa Mpuuga, Simon Kagwanjala nga y'omu ku bannamawulire abayimirira era ne bavaayo nga balaga nti Mpuuga ffe tuli naawe era tulina okuprotectinga mu mbeera yonna. Abaddengawo mu mbeera eyo amanyiddwa nga Simon Kagwanjala. Some of his posts, management concluded yesterday, went beyond the lines and should not have come from someone who's highly regarded. Nti ezimu ku post ze yakolanga ku mukutu gwa Twitter kati gwe bayita X, nti ekyamazima zaali zisusse we zandikomye nga bagamba nti they went beyond the line, era nga tezisuubirwa nakubeera nti ziva mu muntu abadde aweebwa ekitiibwa, abadde atwalibwa nga munnamawulire naddala ow'omukutu guno ogw'amaanyi ogumanyiddwa nga NBS television. Abantu bagumanyi nga bannamawulire abali supposed okubeera nga bali nani partisan. Katono yabadde avudde ku malamwa. Management, we have been told, is likely to release a statement before the end of the day, explaining Kagwa's predicament. Kagwa joined NBS in 2011 as the host of the Morning Breeze talk show and is one of the station's most prominent personalities. Ono yajoyininga omukutu guno ogwa NBS gwali mwaka gwa 2011 era yabadde omu kubakyaza programs ezikwata ku current affairs ate nga z'amaanyi. Simon Kagwanjala abatamumanyi yesimbawo ko mu Busiro South era yajjanga independent. Simon Kagwanjala bamuwangula era n'alemererwa okubeera nga awangula akalulu akobwa MP. Ebiseera bwe yajjira mu kalulu ka 2016 Simon Kagwanjala yavuganya n'abasajja nga Sematimba Simon Peter era ngono ye yawangula, yafuna obululu emitwalo 24,998. Eyakwata ekyokubiri bamuyita Steven Kigozi yali ku kadi ya DP, yafuna obululu 19,266. Then wane yakwata ekyokusatu yali Simon Kagwanjala nga ali independent, yafuna obululu 15,900. Kibirango Ronald Mwekambe yaliko ne Rwanga Ivan n'abalala bwe bavuganya mu kalulu ako aka Busiro South. Simon Kagwanjala n'alemererwa era ne kamukuba kati wetwogerera ebbaluwa efulumye nga bamulagira alekulire awummule ennaku 14 era ezo agenda kubeera ali ku suspension, tagenda kuddamu kubeera nga aweereza paka bakama bwe banatunula ne balaba nga suspension ye eweddeko. Red Zone TV kwoli we bali kubanga okyagoberera bino gy'osinzira okubanga gy'otulabira tulisiganye mu updates ezidda.